abakyala abasinga obungi muyita mu mbeera y'emu ng'omwana ono gy'ayitamu ow'obuwala. Mwatandika ne babba bammwe nga tebalina kye balina. Abasajja bammwe bwe baatuuka ku success nga mmwe ababatuusizzaayo mukoze ssente, omusajja n'atandika okukola ebintu ebitategeerekeka. Kati y'omuwala ono bbaawe amutwalira ddala ddala nga mulabe we nnamba emu, amutiisatiisa ayagala na kumutta, ayagala amuggyeko omwana, amutiisatiisa ayagala kumutta, kwegamba amukoze ebintu bingi, naye nga bano ababiri baatandika bonna nga baavu. Bba w'omuwala ono yagenda okuwasa omuwala ono ng'alina emyaka 17 egy'obukulu. Omwana ono yali muto, ne beeyagala n'omusajja oyo, ne bakola bonna bonna era nga basaba bonna bonna mu buli kimu Katonda abayambe bafune ssente. Baakola era ne batandika okuba nti balaba ku success yaabwe, ne bafunamu akasente ng'abavubuka. Wabula ssente bwe zagenda ziwera mpola mpola, omusajja yatandika okukyuka. Eyali omwami n'afuuka ensolo, ng'addira abawala abalala baakwana, ate kwegamba n'abasembeza ne bavuma ono gwe basanze mu maka. Essaawa zino ono ne taata w'omwana we balabe. Omusajja amutiisatiisa ayagala kumutta era ayagala na kumuggyako omwana, naye nga baatandika bonna bonna. Baakola ssente bonna bonna, baba batuuka baba batuuseeyo ku success, omusajja out of the blue n'akyuka. Njagala muwulirize omwana ono emboozi ye. Ngenda kugibawa mu parts mu bitundu, mugyewulirireko, mpanvu ne mugiwa obudde. Mumpe n'endowooza yammwe ku kiki kye munaaba muwulidde okusinziira ku by'anaaba ayogedde. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. So kati omusajja ono mumanya ntya? Taata wange yatwala sisita wange ebweru okukola. So kati taata wange bwe twamukubira essimu ne tumugamba nti sisita wange ayagala kukomawo, n'agamba omwana mututte ebweru, ayagala kuvaayo, biki n'angamba kambawe ennamba enaabayamba, naye nze sigenda kukola ki, sigenda bawa ssente. Nga taata wange ansindikira ennamba ya Haji, sigenda mwogera amannya ge, nga Haji mukubira essimu nga mugamba assalamu alaikum, ndebaleko ssebo. Taata wange angambye nti ye gwosobola okunyamba sisita wange n'akomawo because ye gwe yamutwala ebweru. N'angamba ekituufu naye nze ntwala butwazi bantu bweru, naye kambawo ennamba gye munaakubako Gayi ajja bayamba okubeera nga mufuna ki, mufuna tiketi. So nenkubira Gayi n'angamba mugenda funa $1,000,000 oba mu $800,000. Yeah, it was 1.8 mugenda zifuna. So bwe namala okugenda n'angamba we munaaba mufunye ssente mugenda kukola ki, mugenda kunkubira njabbawo ennamba kwe munaaziteeka. Yali atugambye $1 oba zaali 3. So ngamba mama wange kati batusabye ssente bweziti ne tukubira sisita wange nga talina ki, nga talina ssente. So to cut the story short, nga ssente tuzinoonya, tugenda mu beekika, tutunda ebintu, nga ssente tuzifuna. Nga nzira nkuba kwene ennamba like Haji gye yampa. Nga mugamba sebo ssente tuzifunye, tukoze tutya. N'angamba mugende mukyuse ssente ezo muzifuule mu $1 oba muzinteere ku ssimu. Nga mugamba tetulina transport, naye katuziteeke ku ssimu. Ssente ne tuziteerako omusajja, bwe twamuteerako ssente n'angamba kubulako $300. So bwe kwabulako $300 ne tugenda ne tutunda TV, ngenda ku mobile money nsindika eki ssente. So kati bwe namala osindika ssente ne ngamba wa mobile money paako ku ssimu nkubire kwono omusajja mubuuza oba ssente azifunye. So kati omusajja mukubya mugamba hello gyebaleko ssebo, ssente ozirabye? N'angamba ssente nzirabye, naye eno ye ennamba yo. Ne mugamba nedda eno si nnamba yange, ennamba yange yaani? Ennamba yange eno yeri gye nakubiriddeko. N'angamba sigijjukira, naye nsindikira message ku WhatsApp kwe naakuteera tiketi. Ne musindikira message ku WhatsApp ne mugamba nze muwala gwe wakoze eki,
gwe yakusindikidde sente ayagala sister wakole ki akomewo. So kati nangamba ye gwali ku profile picture ne mugamba yense nangamba nedda abawala mupostinga abantu be mutamanyi nga mwefuula okuba nga mwe ne mugamba it's okay. Naye nze nkugambye yenze mbeeraawo nga ninda nga nteerako tiketi nga sister wange akomawo nga ngamba kati nali ndi awo nga ngamba njagala kulabako nkoze ntya. Mugamba nga nze si meeting aba stranger. Nagamba I'm not a stranger. Wali olowooza ngenda kubba kubya tiketi naye nakuyamba sister wo naakomawo but we can meet. So by that time I was 17 years old. So nze muntu ayagala nnyo okubeera nga neebuuza nnyo ku bantu because abantu abandi okumpi before me doing anything nsooka ne neebuuza ku muntu. So kati I talked to some lady, she's a friend, she's a family friend. Nemugamba ono omusajja yaleeta sister waffe abadde ayagala kummeetinga nkoze ntya. Ngamba wewe olabanga mwami ayina ekitiibwa nga tagenda kukola bubi nga talina bad intentions kola ki genda omulabe. So we arranged gayina jja tugenda ku Victoria Hotel ne twemeetinga ne twogera nandaga ID ye nandaga driving permit andaba akutte laptop akutte bag ayina amasimu 2 kale nga bumumanyi omuntu munange omuwala nga olabye omuntu nendaba nga bambi nkiza musajja kale mukulu and is responsible ate n'omulimu gwakola mulungi. So I went back home nenyumizaako era my family friend she's alinga mama wange kale nangamba gezaako olabe. So by that time I had a boyfriend. Ne boyfriend wange we had issues cause nava naye mu senior 4 wichinga like nga mumanyi bu boyfriend wechi bwebiseera ebyo. So I had to break up with my boyfriend. Nkolechi I start nabe like ono musajja kigenda maaso. So we planned another meeting and okuva Entebbe ngende Kampala mulabe. So manamwe ayinanoonya transport nengende Kampala netugenda twayantwala ku lunch awo ewandegeya waliyo restaurant eriyo waggulu nantwala ku lunch nangamba nkulabye oli muwala mulungi ate okyali mwana muto njagala tukwatagane. Ngera byonna tubitadde ebbali. He used to tell me that anjagala nga he calls me each and every day. So that day when agenda e Kampala ne tuli emmere nangamba kankutwaleko ewange okole ki olabeyo. We went to his home. Tugenda ewuwe. Olwo olunaku lwe nagendayo tomorrow lwe balangirira lockdown. So kati nga tutuuka ewuwe nga gayandaga ewuwe nga bambi like yeeyiiya because I don't know but nze nga we nalaba ennyumba because mwali mu kitanda na TV ng'eri wansi. So mwali mu kitanda na TV ng'eri wansi nga temuli kintu kirala pozi n'ekinaabiro. It was a single room. So tubeera awo nalinga ndaba nnyo eno TV ebiseera ebyo balinga bagiyita Face TV nga buli kaseera ebeera eteekako music. Kati nangamba olabika oyagala music olabika oyagala kuba muyimbi ne mugamba nedda just nze nga nze njagala nnyo okulaba music a trending so Face TV njagala nnyo. So banammwe nga gayi afuna omuntu amukubira ndowooza yali sister we oba yali ani nga mugamba oba gundi ne gundi ali mu ddwaliro nga gayi asooka agenda nga mala akomawo. Kati obudde butandika okubeera nga bukola ki nga bugenderera. Remember you guys, I have never nali nkyaliddeko kale ku muntu nga musajja but nali sirwanga mu nnyumba y'omuntu wenti era nabeeranga awo nga ntya. So gayi n'akomawo. Gayi bwe yakomawo
yansanga ntudde wansi ku seminti nangamba tula ku kitanda wansi wakola ki wannyogoga nze muli mutima nengamba kasita newaffe tewali nnyo ntebera mbeera ntudde wansi kantuule wano wansi nannemerako nentuula ku buliri. The guy wanted to rape me. Nentula nengamba ndi Kampala gyendi simanyiiyo. Kayuna ayagala kunrepinga. Nali nyambadde empale nga nyambadde ne ka top naye nga buno bwonyigira wansi. So kayi netulwanira ddala, but he wanted to rape me. Guy yali agenda kumpamba, but God helped me kuba nagamba banaye Mukama Katonda bwenfunira wano sirimu, bwenfunira wano olubuto. Mukama nanyamba nenwana ne Guy paka we yalaba nga kiganye nandeka. That same guy oyo musajja sawa zino taata wa mwana wange. So Guy we twamaliriza okulwana nandeka cause kyemmanyi ndowooza yali asuubira this type of girl nti ngenda kujja ewuwe malirize ekizibu kye alabe oba nti asobola okubeera nange alabe oba nti oba tasobola kubeera nange. Because I was surprised, I didn't know him. That was my second time to see him, but nali sirina obwo bwongo nti like if you visit someone muina like okwegatta. I didn't know okitegera, so I had to fight him because I didn't know ebyo ebintu by'okwegatta nti mbirinako history nti oba omuntu waba akututte out olina okwebaka naye. So I had to fight with him. So kati nangamba I'm sorry biki nze mbadde simanyi biki. And I know he knew my age at that time. So I got so scared. Nemugamba njagala kudda waka. Nangamba nina brother wange ayina emmotoka kamukubire bajje batukime tukutwale ewaka. I got so scared to an extent nti nali ntya n'okuyingira emmotoka eyo. But I had nothing to do because obudde bwali bwa kiro and I didn't have transport yanzize ewaffe. So his brother natuuka. They had mwalimu n'omukyala awo omulala nagenda okulaba nga Guy atukimye afaanana nnyani, this father of my kid. So kati nangamba I know olabika oli confused but he's my twin brother. So tula mu mmotoka mu kuti ogungi naye nagumira kwani ku that lady yali omwo. So the guy told me, I remember everything, this is my rib bichi. So they were dating and they took me home. When I went home, when I took ewaka kube wakati watuukayo nga ssaawa 4 jjukira twasimbulanga ku ssaawa 1. So when I reached home, sagamba muntu yenna, I prayed to God negamba Mukama Katonda bw'oba osobodde okumpisa mu luno olunaku nenzire waka kitegeeza okyanjagala. So when I reached home, omutima gwangambirawo block this guy, block him. So I went to sleep. I forgot to block the guy. I forgot to block him. Alindi awo nankubira essimu. I was so scared. Ningamba omuntu yabadde attempting okunrepinga. He's now calling me. Ekyo kintu nakisirikira. Even my mom didn't know about it. No one knew about it, by the way. Weyankubira essimu nenjogera naye. And he was saying, sorry, I didn't know, tobimanyi, bichi. Just like that, ebintu nimbivaako. We started dating. Simanyi love gye yavanze okutandika okwagala omusajja who attempted to rape me.
at the second time wetwakola ki wetwameetinga. So guy ngave Kampala twagwa batuteeka mu lockdown the following day nga yesterday nvudde Kampala. So guy nangamba ngenda kujja mpangise entebe ojje tubeere ffenna. I was 17 years old. Ye muntu mukulu, he's in the world of working. So mbako mfuna omuntu gwenjogera naye nga mugamba so ayagala tubeere ffenna. Ng'olwo nno Guy amaze n'okusenguka ali Entebbe Road ali mu kuŋŋamba ngende ewuwe tubeere ffenna. Tetwali mu relationship mbu twali mu relationship eri awo, but the relationship we started, twatandika relationship ng'avudde Kampala ng'apangisizaawa Entebbe Road. Ng'olwo byonna ebyokundwepinga mbyerabidde nga I'm focusing ku relationship yaffe. So kati bwe yangamba ngende mbeere naye nenjumizaako ko omuntu omunangamba sooka okiwa obudde si bwe batyo bwe bapapira ki ebintu. So I told him I cannot come. So kati awo nengambako ne mama wange nangamba nedda, sooka olindeko kubeera ng'okola ki ng'obeera naye, sooka omustudyinge. Okati nze no n'ebyokustudyinga omuntu nti muyiga embeera ze nali sibimanyi. Okiwulira nga just nze nfocusinga nti the man is, I love the man, biki. So guys, that was 2020. Tugenda mu 2022 cutting some stories short. So I go visit him, ngina ne mu visiting awo Entebbe Road awo Kureza emulaba nimva n'ebintu ewaka tugeze nti ampadde sente nengenda nengula ebintu mu katale ngenda nenfumba nenkola duties ngezo omukyala zakola ki zakolera omwami. So ngenda yansindikira transport nangamba Shirini jangu nakutera emitwalo 3 ku simu ngenda mu katale n'ogulagulayo obusowaani, and we started building ourselves. So tutandika okwezimba. I started okubeera nga ndowoleza mu bintu by'obufumbo, nga ntandise okubeera nga ngenda ewuwe nefumba njoza ebintu. I used to clean, I wash. So ogwo mwaka netuguyitamu. So kati kyenalinga nsinga omugamba I want a business. So nangamba Shirini, whenever nfunye sente, you're my first priority. Netubeera mu relationship for like 1 year, and my life started changing. Our life started changing eventually. Then yalitakola but ngamba Shirini, weba tuvudde mu lockdown, njagala munziremu nkole. We prayed together, netuwandiika prayer request ffenna, netusaba, because I used to be a Muslim, but for him I changed. Netusaba nga we could join hands, netusaba nga mbulira his plans, nga mbulirayo abantu gy'abadde ng'akolera, how it is, nga nange ne bwe mba nvudde okumulaba nga nzize waka I could kneel. Nga naye mugamba, because I remember a day when namugamba ngenze mu overnight nensaba. I prayed. People recognized me, ne bagamba n'omuwala, she's so prayerful, biki nga it was even my first time okugenda mu overnight. So nembimugamba nangamba genda nga mu overnight osabe.
kkiriza mukama ajja tuyamba. Nga I used not to tell my parents about him because he was someone nti yali akola then mu lockdown na stopping okukola okitegeera. Nga nyinza n'okubula ne mubuuza naye okikola otya tokola naye obeerawo otya nga ngamba Katonda akola ki aprovidinga. Nga tubeerawo birthday yange netuuka bambi nakuyiyizaayo akatwalo. Simanyi. But at that time I didn't know sente ze yali alina ye ng'omuntu. Simanyi, but I found him namusanga ng'alinga ali mu bulamu obw'okukola ki obw'okubeera nga yeezimba because we are shifting okujja Entebbe Road. Era still yajja n'ekitanda ne TV. Yapangisa rooms 2 naye nga room that sitting room nga teriimu kyerimu. So guys, kati sitting room yabeeranga nga teriimu ki teriimu bintu. So twabeeranga twabeera ffenna okumala ebbanga nga bwe tusaba Mukama Katonda atuyambe lockdown yeveewo addemu akole ki addemu akole. Nga nvaawo awewuwe nalinga sisula so kati nga nzijanga okumakya nenkola ki nenzirayo ewaka olw'eggulo. Kati there is a day wenajja obudde ne bunkwata nensulayo. Nasulayo ko emirundi ng'ena because he's the first man gwe nali nsuzeeko naye gwe nasooka okusula naye nga sisuze waka. Oba mutegeera ekintu kye bagamba ye musajja gwe ye yasooka okunsuza ebweru obulamu bwange bwonna. So the thing is, my mom was scared because I used not to be open to her. So kati ebiseera bye nagendanga nensula n'omwami oyo nga bwenkomawo mama tanzikiriza kusula mu nnyumba, tanzikiriza kuyingira nnyumba ye nga nsula mu stowa. So kati bwe kyasooka ennyo ne mugamba when I spend the night here, mama wange taddamu kunzikiriza kuyingira nnyumba, nsula mu store. So kyamutaakinga n'angamba bwe naba nfunye ssente Shwini ngenda kujja ewammwe. So Mukama n'atuyamba ne tuva mu lockdown. So naddamu n'afuna omulimu. Bwe yaddamu ofuna omulimu nagamba Shwini eno wala ate nkolera mu tawuni wakati. Ofaayo bwe nzirayo e Kampala. Ne mugamba it's okay, tunoonya kubeerawo ddayo e Kampala kozi yeewammwe. The guy went back nga tuvudde mu lockdown. The guy went back n'anoonya ennyumba. Yaginoonyeyo Gayaza Road. Anoonya ennyumba. Sijjukira bulungi the process we yagulira ebintu by'omu nnyumba. So I don't remember the time, but he called me n'angamba Shwini ngenda kugula ntebe. Then he went and bought the chairs. Nakula n'emmeeza. Ekitanda twali tukirina. So n'ekintu ekirala yalinga ayagala okugula emmotoka bambi abeere nga nkima okuva Entebbe. We prayed, we joined hands. Twalinga tusabira wa Pastor Kakande. Because by that time, yali tannaba to introduce me to the church. But he told me when time reached, nja kutwala ewa Pastor wange. Tannaba kungamba nti asabira wa Pastor Kakande. So, yeah, I used to know nali nkimanyi nti asabira wa Pastor Kakande naye nga tannaba kukola ki kungamba nti ayagala kuntwalayo. So, we are shifting anaddamu n'afuna omulimu.
n'apangisa ennyumba yali nnungiko okusinga kweno gye twalimu egga Entebbe Road. So nafuna ennyumba nga nnungi ng'erimu ekinyaabiro toyi yakutuulako, mulimu heater, like mulimu effumbiro munda. It was a very good house naye nga yali double. So kati bwe yayingira ndowooza yeyo process yemu mwe yagulira entebe. Olwo ebintu twali dda nga just tuli awo tuli mu ka relationship nga kali peaceful nga nga tuli mu like nga n'omulimu tuzzeemu tufunye tuli like akola. So kati we yamala okubeera eyo it didn't take him a week okuddamu okunkima ndabe waakola ki wabeera. So kati awo ebiseera ebyo yali alina omuntu gwe yali alina gwapangisaako ndowooza emmotoka ng'ajja nankima, nasooka nantwalako ku K Hotel ne tulya ku birungi, nantwala ewaka nendabayo. So kati bwe twatuuka ewaka ne mugamba waawo oguze entebe kale ng'ennyumba erimuko ku bintu. So kati bwe navaayo ne ŋŋamba I've not sinnabatandika kubeera naye buli lwanaabanga nkima ngenda kukola ki, ngenda kubanga nekyekola ki nekyentwala. Amazima okwogera, he used to take care of me and my family. Yali nga ndabirira bulungi, sejjulanga buli kyenjagala nali nga nkifuna. So kati mwezo sente ze yampanga ng'angulangayo amaseppiki, angulangayo amasowaani nga buli lwankima mbaako bye ŋŋenda nabyo. Paka we nazimba nti flake nti bwe mma ŋŋenzeeyo osobola okufumba, oguzeeyo okufulasika. Kale nga bwe mumanya ebintu abawala bye bakola ki bye bagula mu maka, cause nalinga nkimanyi anytime tugenda beera bafumbo, tugenda kubeera ffenna. Nga bwe mba nfunye ssente ngula y'amasuuka, kuzinzijukira waliwo blanket gye natwala, manya pillows, buntuntu seti ya dishes, byonna nga ntwalayo nga nzimba amaka. So time reached nga Mukama atu blessinze nangamba Shireen tukoleyo business. So Mukama n'atuwa ssente, ebiseera ebyo ssente ne zibeerawo nno ddala, ne tufuna n'emmotoka. I won't go nagenda nnyo mu details, naye yatuuka n'afuna emmotoka. Ebyo ebiseera twali tufunye ne business yali saloon nga he could come nga mbeera ne mama wange, but I used to go and see him every weekend. Ngera buli lwakutaano ajja nankima, but Monday to Friday nviira waka ne ngenda nenkola ku mulimu. So kati omulimu twali tugukoze, saloon ng'eri well equipped ng'erabika bulungi. So by that time nali ndi awo nga ndi mu kukola, nankubira esimu nangamba Shireen ndi mu kukola ki, ndi mu kujja. So we yajja n'emmotoka. So nali nyimiridde waggulu ku kizimbe nendaba emmotoka ng'ejja. So emmotoka we yajja nga ndaba omwami wange yagivaamu. I was very happy. I was so happy. Nanvugamu because twalina omuntu gwe twalina okudropinga ne tumudropinga, naye nali so happy nga bwe mutunulako ngamba thank you God, weebale Mukama, weebale Yesu, weebale Mukama. So nga tuvuga nga tugenda ewaka, because oli twamudropinga ewaabwe then ne tudda ne tugenda ewaka. So that is the time where I want to introduce you to my pastor. Already nchibanya sabira waka kande. So I was so scared kube munakula mpulira ebintu bingi nnyo ku pastor Kakande.
So nalinga nga ayagala okugaana okgenda, but bwe ntunuya ningamba this man anzije wala, tuvudde wala, andabiridde, ekyokulya akimpadde, bizinensi yiiyo, kafamire kaffe akatono kafunye n'emmotoka, aŋŋaana ntya? So that day he introducing her to the church. Tukenenkera ku makya nentegeka nemutegekera tugenda ku church. So he used to take me to the church nga like ampe basa, naye nafuna ebbaasa netubeera nga tuwaayo because ebiseera bye baali bakatandika okubeera nga bazimba.